ababaka ba parliament eyekumi batadde government kuninga eve mu muzanyo omwaka guno gwa 2017 ebawe ebyokukola ng'eyanjula amateeka ag'okuteesebwako mu parliament balekerawo okulabika nga bakireresi. Kinajjukirwa nti mu bubaka bwa Ssekukkulu eri Bannayuganda omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Litwala Kadaga yanenya gavumenti olw'obutanjula amateeka mu parliament. Kadaga agamba nti amateeka agateesebwako mu parliament omwaka oguwedde gonna gaali gasigalira okuva mu parliament ey'omwenda ate nga n'agamu tegayanjulwa. Yagulawo parliament mwezi ogw'omukaaga yagaa nti alina amateeka 29 galaba nti geetaagisibwa era agenda galeeta. Njagala bakakasa nti tetunafunako wadde erimu. Tuli mu December kuba waliwo omuzego gwa nti parliament erina kyekola naye gavumenti erina tuwa kyakola ku mateeka ago 29 bitukolako bibyaffe bibyali bisigadde wano. Ababakera bagamba nti amateeka mangi tegakwatibwako olw'obutayanjulibwa mu parliament nga mugano mwe muli etteeka ly'ennongosereza mu ssemateeka w'eggwanga n'amalala mangi nga ge bandyagadde okutandikirako mu bunnambiro nga bavudde mu luwummula. Buli repooti ya komiti ya parliament ewedde etaasufuna omukisa kusomebwa nabo bagende bamemba bagisayininge bagireete. So ku side bbiri cabinet we batekoze ekibiina kiri mu buyinza kikifuga kikireeta kikola agenda cabinet bwerema kuleta bill tunenya government ba chairperson ba parliament abasinga bukiiko bwonna wadde ensonga zakase twazogerako report netejja bukiiko bulondebwa kibiina kya NRM ekitufuga. So kubanga nabo tebaleese reports nabo bunafu bwa kibiina. Tutandikire n'okuyisa etteeka oba ennongoosereza mu tteeka eriragira nti abakulembeze bonna n'abakola mu bifo bya gavumenti eby'amaanyi babeere nga badekereyalinga nga balangirira ebintu byabwe eby'obugagga byabwe bye balina. Etteeka eryo erigendereddwa okukendeeza ku bukenuzi oba obuli bw'enguzi mu bakulembeze. Lina lyagadde ku constitution government yateekako yaweereza abantu abagamba nti mutuze mu bulinza naye tujja kukeetako constitutional review commission. Constitutional review commission tuyinza kubeka sure nga ebeera expedited abantu nibakola ki bacontributinga mukola etteeka lyaffe ya constitution yaffe tugireviewing nga ikola ki nga tufuna a constitution ngwe ereeta abantu bonna ebintu byabwe tubiteeka tubigaze. Wabula ababaka beeraliikirivu nti singa gavumenti ebeeremeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo obw'okwanjula amateeka g'okuteesebwako mu parliament kino kyandibaviirako obutabeera na byakukola omwaka guno. Temukirowoozangako nti gavumenti temanyi nti amateeka ago gye gali kuba yagoogerako naye ekikola deliberately obutagaleeta erinda eri gye bayita political rush hour mwe muleeta amateeka ne mutagasikulutunayizinga nyo badde ne mutagatunuulira mu details kubanga mulina bingi ebyokukolako. Kino ekintu executive ekikola intention tolowooza nti prime minister takimanyi nti amateeka gye gali oba ba ministers ne agencies za gavumenti zimanyi nti no nti balina okubaako be bapushinga. Tolowooza nti abaka tebakimanyi naye of course ye president alina namba gy'asobola okudirecting kati yakikola intentionally nti temubireeta. Parliament ey'ekumi yagenda mu luwummula lwa Ssekukkulu ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'ebiri omwaka oguwedde era ng'esuubirwa okuddamu okutuula mu ssabbiiti 2 okuva kati ng'esuubirwa okutandikira kukubaganya ebirowoozo ku nnongosereza mu tteeka ly'okulonda sobozesa okulonda ku bukiiko bw'ebyalo okubeerawo omwaka guno. Stephen Tulyagayo, KTV, Amalindirire.